Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndi wano okwogera ku nsonga oba ekintu ekigenda okubaawo mu ggwanga lyaffe. Erinnya nze Kalyebirevi, omubaka era nabbi wa Katonda. Nkozesezza ebitiibwa bino omulundi ogusookera ddala oluvannyuma lw'emyaka kati 2. Nsaba mumpulirize bulungi, muŋŋanye njogere bwe nnaamala olwo mulyoke museke. Waliwo nabbi mu ggwanga lyaffe. Bubadde buvunaanyizibwa bwa nabbi era bukyali buvunaanyizibwa bwe kennyini okutegeeza n'okumatiza abantu b'ensi ye ekyo kyali n'obutukuvu bw'omulimu gwe, olwo abantu basobole okumukkiriza. Okuva edda bannabbi babadde basaba akabonero okuva eri Mukama waabwe. Awo Musa n'agamba Mukama nti, laba tebagenda kunzikiriza yadde okumpuliriza, kubanga bajja kugamba nti Mukama tandabikidde. Mukama n'awa Musa akabonero mu nnyiriri eziddako. Kakati ziweze emyaka 2 nga mpandiika ebitabo n'amabaluwa n'okugatambuza eri abantu be yaŋŋamba nti ojja kugenda buli gye nnaakutumanga. Tobatyanga, laba ndi wamu naawe okukulokola. Olw'obubaka obuli mu bitabo n'amabaluwa, ekibuuzo kibadde kibabuuzibwa: ani ali ku luuyi lwa Mukama okukkiriza n'okuwagira nabbi we? Naye yonna gye ŋŋenze tewabadde kunnyanukula wadde. Wabaddewo kasiriikiriro keereere. Wabaddewo kasiriikiriro buli wamu. Kasiriikiriro mu bannamawulire, kasiriikiriro mu ofisi ya pulezidenti, mu z'abaminisita ne mu z'abakulembeze abalala. Kasiriikiriro mu magye g'eggwanga, kasiriikiriro mu magye agakuuma pulezidenti, kasiriikiriro mu kanisa, kasiriikiriro mu mikwano gyange, era kasiriikiriro ne mu bazadde bange bennyini. Kakati kye kiseera nabbi Eriya okulaga akabonero eri abantu ba Uganda bakakase nti Mukama antumye gye bali. Leka ebigambo bino biwandiikibwe mu mpapula z'amawulire, era leka eddoboozi lino liwulirwe ku mpewo za buli rediyo ne TV. Leka abantu beeteeketeeke n'okwesunga ekigenda okubeera mu kisaawe ekkololo. Buli katonda lw'aba agenda okukola ekikankanya Sitaani n'obwakabaka bwe, Sitaani akozesa abantu okuziyiza omulimu n'ekigendererwa kya Katonda. Leka kubeera omu ku bo. Leka abantu bonna bakuŋŋaane, abamu mu kisaawe, abalala ku TV zaabwe, balabe ekitiibwa kya Katonda. Eriya akunga abantu mwenna okukuŋŋaana. Agamba, leka olunaku lulangirirwe n'omukulembeze w'eggwanga. Leka abantu bakuŋŋaane ku lunaku olwo, abamu ku TV zaabwe n'abalala mu kisaawe ky'eggwanga. Leka TV ne projekita biteekebwe ku buli kyalo bwe kiba kisoboka. Leka enteekateeka esinga obulungi ekolebwe. Leka omukulembeze n'ab'ebitiibwa bonna bakuŋŋaane awamu n'abagenyi baabwe okuva mu nsi endala. Leka olunaku olwo lukuzibwe mu ggwanga lyonna. Leka abantu bajje basisinkane nabbi Eriya ne bannabbi bonna aba Baali mu ggwanga ne wabweru bw'eggwanga. Bannabbi abo abalimbye ensi n'ebyamagero by'amaanyi ga Sitaani, leka bayitibwe n'ekiragiro ekikulu eky'omukulembeze w'eggwanga. Bwe kiba kisoboka bayite n'abo okuva mu nsi endala, mu Afrika oba ssemazinga endala, abakazi n'abasajja, abasamize n'abalogo. Era leka abagoberezi baabwe bonna n'abantu abalala bakuŋŋaane balabe ekitiibwa kya Katonda. Muleete abafu 3 abaakamala ennaku 3 oba 4 mu ggwanika oba mu ntaana, Kristo alagidde. Leka abasumba abo ne bannabbi
n'abatume n'abasajja ba Katonda nga bwe babayita bayimirire okwetooloola omulambo ogumu bayite Katonda waabwe azuukize omufu oyo. Leka abasamize n'abalogo n'abakulembeze baabwe bayimirire awali omulambo omulala bakowoole emmandwa ne lubaale ne bakatonda abalala bazuukize omufu waabwe. Nange nja kuyimirira awali omufu omulala nkowoole Katonda wange. Katonda anaawulira n'addamu essaala n'azuukiza omufu oba abafu ababiri oba abasatu, leka abeere Katonda wa Uganda. Oyo y'anaatuwonyanga endwadde z'e Misiri, enjala n'entalo ebinaabeerangawo mu mawanga mu kiseera kino eky'enkomerero okusinziira ku nnabbi Yeremiya. Bino bye bimu ku binaabeerawo oluvannyuma lw'okuzuukiza omufu: okufa kw'abasumba ne bannabbi b'obulimba. Ekyokubiri, okufa kw'abasamize n'abalogo. Ekyokusatu, okusabira omukulembeze w'eggwanga addako. Ekyokuna, okumukwasa ekitabo ekirimu amateeka ga Katonda ne pulaani ya yeekaalu. Ekyokutaano, okulangirira Ssabbiiti ya Mukama mu ggwanga lyonna ng'olunaku lw'okuwummula. Ekyomukaaga, okwokya amasabo mu ggwanga. Okumanya ebisingawo, soma ekitabo ekituumiddwa Obubaka bwa Eriya. Okufuna ekitabo ekyo kuba ku nnamba zino: 0759 77 13 45 oba 0785 43 45 26. Kanziddemu: 0759 77 13 45 oba 0785 43 45 26. Mwebale kumpuliriza. Leka obubaka buno butuuke eri omukulembeze w'eggwanga n'eri abantu bonna mu ggwanga.